Lwokusatu lwa wiiki eno muna FDC Kano Dr. Kizza Besigye aliko ebigambo byayogera mwe bagenda okuyita okweddiza obuyinza. Besigye yanokolayo akawaayiro namba 3 mu ssemateeka w'eggwanga akabawo obuyinza kubaako kye bakola singa ssemateeka aba atyoboddwa. Era ke tulowooza nti ke kawaayiro oba oliawo ng'eggwanga ke tusaanidde ffenna okutunuulira era n'okusinziira okwo okulaba ekirala ekyokukola. Kubanga kati tufa tukola ki? Tuggwawo, tufa tuggwawo. Besigye yayongera n'akinogaanya nti FDC egenda kutuuza olukiiko gaggadde beebuuze ku bannayuganda ku ky'okweddiza obuyinza. Tabamiruka kati efuuse tababalwanyi. Eneetabaganya abalwanyi. Abalwanyi abo be banaasalawo ngeri ki gye tukola ki? Ebigambo bya Besigye byali byasinyizibwako akulira FDC Patrick Oboya Amuriati ku lunaku lw'ameefuga. Whether it means marching in the streets of our towns and villages, whether it means closing the roads for as long as we think is necessary, whether it means marching to State House, so long as it's necessary, we should be prepared to do that. Kyokka bano Minisita w'ensonga z'amateeka Maj Gen Kahinda Otafire abalabudde. Nobody is going to get into authority in Uganda by any other means other than the ballot box. You walk to work, you can't walk to power. That you shout, you shout on the street. You can shout on the street, you can't shout yourself to power. Maj Gen Otafire agamba nti kabatanda okwagala okuwamba gavumenti nga tebayise mu kalulu bajja kyejjusa. That you start a military coup. You can have coup in the barracks, but you won't have coup to power. No more. Otafire okwogera bw'ati yabadde mu kibuga Gulu olunaku lw'eggulo ng'ayaniriza bakansala ba FDC abeegasse ku kibiina kya NRM.